Ni lazima, ni haki kabisa, lakini tutakuwa hapa, Mwenyezi Mungu atatulinda. Asanteni sana, asanteni sana. Okwebaza the speaker ubaka botise Bwana Muhammad Nsereko, alhamdulillah rabbil alamin. Tubagumya tumekiriza netujja kubera bagumikiriza, tusaba Allah atunyweze tugumikirize kuba ya mtu wate yakoze ki esawa bwebwe tuze tokola ki izaja ajaluha kiba kikoze ki kiba kiboneka ajali yakoze ki yawededa. None tusaba Allah yongere tugumya namwe abagumye kuba Ismaila atusose yoki atusose yobusozi. Tusaba munaba kungubazi bwe bali kulaga Ismaila mukwano abadde yoyo buli omunga bwamwogerako bwati bwakola ki bwabadde naye musasire mukadde wono kubanga Ismaila abadde akujjanjaba nnyo, abadde mukwano gwe nnyo, bwe first born we omusasire Allah amugumye n'abasigadde ffenna atunyweze. Nsaba Allah yabalese abatambuze emirembe mwamutuusa okuddayo. Twagala okwebaza mikwano gya Ismaila bonna, Hamis Kigundu Mamisereko namumaze embalamu Mamisereko namumaze embalamu nkulabye Bebekulu nkulabye tiimu yonna MK tiimu malabye bonna ne gwesogeddeko wano wajatu wano wanupu mulabye wesogeddeko mwena mumanyi nti tubaagala nnyo olwa Ismaila mwebale kumulaga mukwano ne kubeerawo. Asanteni sana kwa sote. Karibu wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne banyabo nga nzema mukama wange abatwele kusalamu kyenkujukizamu tubeongera okubagiza Said Ezala Ismail nga bwe bukojja taata we babeeranga bwe bali nsaba wabanga kojja wali wasobola okubeera nga ayimirira naawe kuba omwana tazaala omu. Taata Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Kwebaza kwange kwemungaze okujja okusikirako omwana wange. Mungu bw'atyo bwagira era kusaba amumye naye amusaasire amukeerezeko ebyo byamusabako kubanga tebibadde byangu naye oteeka okugumanga ng'omuzadde kubanga kino nkyewunya okulaba abantu abanyibadde ate baziika nze nga baziika ku lulwe kati ate nze nziika omwana ate mwamuze ate nze munziikireko ki mutabani wange. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannange nebaza Mwami Hamis ne Honorable bannange kyemunkoledde, nsaba Mungu abasisira obusiro ekisingamu obulungi ne sipiika mutuuse nti obubaka bonna buntuuseeko ne MK bonna nti nsanyuse nnyo newankubadde nga ndi mu ssanyu. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kojja tola ku salaamu kula omwana wammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sudi Musoke nzenzira ku maama wa Ismaila. Bebaza nnyo mwenna abazze kulwasayiko ku lw'omwana waffe Ismaila. Sibagira kunemera okunema kubanga twanalukanye kulo ati kojja mwezi mwasudazanda natukumye sasira mukodomi wange Hamad Kasanja ne makodomi bange bonna kandi kigambo anga kyatwagira okugera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyoka kyekisembayo temugerako kirala obulumi bungi nnyo mwongera ku kigambo nemwongerako ate adde ayogera kumukatira kigambo kyoka kyebamwongera ekyo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Basabo ne banyabo nga tugenda maaso ne program omukungubazi omukulu omubaka wa Kampala Central Muhammadi Nsereko yagenda okwogera bwamaliriza tuzaawo swala bwe swala bwegwa Ismail tumuwe eswala ye agende mu kinnya kye oba mu kabri ye Allah amusaasire ebyamusobako ng'omutonde. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rahman
الله يا قهار جل جلال الله يا باسط جل جلال الله يا حكام جل جلال الله يا عادل جل جلال الله يا مذر جل جلال الله يا بصير جل جلال الله يا ولي جل جلال ذو الجلال والإكرام tumanyina akaveswide ndi maskini bwatyo bwe yayogera bajja mayisima tabadde na tabu maskini ali awo yeeyiya abalala bajja kutyo byogera n'emiskini la yeeyiya ng'abalala era namuyita ne mugamba lwe nasembayo okulaba isima lwe yali ava mukomera mu kooti ndooza mujjukira ne mugamba isitani isima kakkanyaako ku ddoboozi mu kooti ng'omulamuzi waali ne mugamba bara wal bara ekintu kyendaba kiyinza obutaba kirungi ate yali wa mazima najja n'agaawo nalebo yaŋŋambye tulinyemu mu kyawakati ne muga eriyo abanyiiga kubanga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atambuza ekigambo kye eriyo abanyiiga bajja eri kitaawe omuto Abu Talib ne bamugamba omwana watusukkiridde Abu Talibu atende walira ayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba ya Muhammad nkulwaniridde ne nange mpulira ntende waliddwa abasajja amaanyi gakoze eki bantaddeko ekipuli kingi Muhammad kyava amutunula maaso baka nti nabbi yakaaba ebirundi ekitasukkamu esatu n'atunula mu kyenyi kya kitaawe n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu Abu Talib kyava amugamba nti asisobola wakiri bantwale naawe meaning buli society buli kyosindika Allah nti ayi Allah sonyiwa saasira isima obuwejjana nze ndabye abantu bangi abanzanyeemu bufirimu naye tewaliwo buzibu olyako emanyu omusajja n'abikkula mu kitabo katugeze nti ye isima agenda okulaba oti ng'ekitabo kigamba kankubikkulira ekitabo kino mbadde wakutwalangako ddako naye kankwongereyo ndowooza emyaka 2 ngenda kutwala asembayo laba mu mbeera eyo nga yejje mu kisooka neesa mu kukikola ki omuntu bw'aba akuteresezza akakopo ke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki kubanga ayinza okubagamba ke nataddewo mulimu bbomu naye bw'okansiriza tebaluka nebalukira ku ggwe naye bawulabika ono wammamba oli wafumbe oli wakatinvuma oli wanjovu naye wallahi sibayinza kutuula ku mmeeza bakubagana bukubaganyi lwakuba omukulembeze eyali awaniridde empagi yagite aboogezi bonna bagudde waggulu ne boogera nti olaba omusota gutandika okwebojja gwokka ate bamasikini bano kubanga bandikuumye abantu ate be batambula n'obukuumi kali masikini ayingira nga ye bamubanja gwa ttaka oli n'amukuba omutayimbwa buli kimu kye babadde boogera nga bagatwaleeta security engumu bwegguluggulu naye wallahi naye etandise okuyuga ate yatandika dde enyegenyeeti babababababba kali isima masikini talina kifo kyanoonya bwakwatako ku bayimbi bwakwatako eno bwatumirako kabaka okulabye wano webale nnyo ya rabbi Allah asituka kuba ono bakuluba ne isima naye ali wano Allah nsaba akuwe ky'osinga okwagala kubanga oli yandirowoozezza bano bwe bakuluba ne isima naye wallahi ensolo emu yali wampologoma sebo Haji Kasajja wampologoma bwe bagenda okuyigga n'ekwata omunyago gwabwe oyogedde kuziika omwana wo bwe bakwata omunyago gwabwe n'amugamba nti Asadu yali wampologoma kyava agamba zino ensolo ezaali awo nti mutemeeteme omunyago ensolo ne zijjayo ejjambiya Saalabu wakibe yatemaatema n'amuga kino ekyemmaaso kyange kino ekyokubiri kikyo kuno omukira gw'abakayima Asadu kyava amutunuulira n'amuba oluyi